Kadaama TV, amajjini mu Bawarabu mwegali, amashitwani mwegali, mubeere beegendereza ku bintu biki bye mukola. Olwaleero ngenda baleetera Kadaama ono agenda okubannyonnyola engeri ekintu kino gye kyatandikamu. Boosi we n'atuuka n'omugamba aleme ogenda mu toilet ekiro. Entabwe eva kubeera nga Kadaama agamba nti boosi yali tazaala baana abalenzi. Ne bagenda ne bakola bye baakola n'azaala omwana omulenzi. Naye okuva olwo embeera yakyuka waka. Tamukkiriza agenda mu ttooyi kiro, amulaba mu kirooto ng'amugamba tagenda mu ttooyi. Alaba abakazi abaana abajja nga babanja omwana ono. So ebintu bino bye tubagamba, ebintu bino gye biri. Ebintu bino mulina kubyegendereza bwegendereza, aye ne weegendereza n'okubeera nga tebakutuma kukola kintu. Twabaleeterako ne Kadaama we yagamba nti buli bwe babeera bagenda wantu basoosaayo ye. Bagendanga mu nnyumba ng'eyo nnyumba mpya basoosaayo ye. Sikiwa nti no waliwo ensonga lwaki oŋŋamba okuyingira mu nnyumba ate mmwe ne musooka ne mwesega ng'ate nnyumba yammwe. So mulimu ebintu bingi nnyo bye bababuusa, bye babawa, bye babakola, naye ng'omuntu tokimanyi, oyinza n'okimanya ng'otuuse Uganda. Ndabye nnyo abaana bangi bajja ne batuuka e Uganda ne babeera nga batabuse emitwe ng'ate baava eno nga balamu. Abantu bano balina ebintu bye babeera baabakola. Ne ttokya yennyini omuntu eba kutokyalinga ennyo naye kiyinza okuviirako okubeera ng'otabuka omutwe. So kiyinza okuba nga nasi majjini gokka naye ng'omuntu okuyisa okugamba Eva n'abeera ng'akucunya kikuleetera n'okubeera ng'ojja kufuna ebirooto ebibi, ojja kutabuka omutwe, n'ojja kubeera nga n'embeera yo yennyini nga teyeeyagaza. So kambawe Kadaama ono abannyonnyole ekintu ky'amajjini kino kyajja kitya, kyamutandika kitya, omwana omulenzi bwe yali abuze na mugundi mu family baamufuna batya era kiki ekyaddirira. Osooka nze oyo omwana ekintu kyayitamu nakirabako ewumaani. Ewumaani amaka ge nakola mu nnyumba zaali bbiri, emu nagikolamu emyezi 5 nenyuma neevaamu neza ku mavubo ne banziza ku woofiisi. Naye ewumaani mukazi nga amalongoosa mu kabadoomu mu kisenge kye mwonna nongose bulungi ng'agenda okukola yandikawo n'omusajja n'abaana. Mwana wa taata mba nnongoosa mu nnyumba gye nasookeramu nasanga emiti nga giri eyo mu kabada giri mu kabookisi. Yangambe buli kimu kirongose bulungi. Nasiimula kabookisi ng'emiti simisanikiro gyeba munda muli nga nnongoosa nga mmala nga mbizaamu bulungi nnyo sirina n'ekimu kye nasuula. Naye mwana wa taata olwatuna ku miti giri omutwe gwannuma ne mbanga muntu agenda okugwa ettalo. Nenkimuka nenkisaba n'ekyo ne kigenda. Olwaddako mu nnyumba ey'okubiri gye nagendamu eyasooka yannema kubanga mu mwali mushiriki nga ne bw'ogenda ewaba w'omukazi oloota omukazi ng'omulaba ajja ku luggi lwe bw'ati ng'atambula ng'akugamba nze polifuluma ekiro bw'oti mbw'ogenda omukazi ayogera mulaba mu kirooto ng'aba ayambadde engoye enjeru bagamba polifuluma ekiro mbw'ogenda mu ttooyi ng'ogenda okufa. Naye ng'olowooza nfuluma nga sifuluma naye nga mbeeramu ne neebaka. Ennyumba gye naddamu ey'okubiri kyo nakirabirako n'amaaso gange. Omukazi obufumbo bwe n'okuzaala abaana be tebava mu maaso ga Katonda. Bannyumiriza nti yagenda ku basawo ne bamuwa oluzaalo. N'azaala abaana abawala 2. N'addamu n'agenda n'afuna oluzaalo n'azaala omwana omulenzi ng'abuze, n'azaala omwana omulenzi. Naye omwana omulenzi gwe yazaala kati mba neebase nakati mu nnyumba ey'emyezi 3 mba neebase. Mukazi oyo nga bagenze safaari yatuleka wa muganda we nga bangamba genda waka olongosa ennyumba, abandeeta alongosa ennyumba mukama we agenda kukomawo nga bandekawo nzeka ng'abaana be mbalekayo ewa muganda we. Baakutuuka ekiro 8:00 ogw'ekiro okukomawo mu maka gaabwe ne bbaawe famire ye y'omusajja maama n'omulala omulenzi. Mba neebasa ekiro ng'amuzuuka nga mbagulira omukazi
ng'amagye ebintu mu mmotoka amakeesi kiro 8:00 omusajja mugamba nedda bijja kuvaamu ekya genda webake mwana wa taata zikulweze mba neebase kirokolo olunaku lwe bakomawo okuva safaari zaabwe bagamba bagenze Dubai mba neebase naloota omukazi oyo ng'ajja mu kisenge kyange nga mulaba ali mu kkala ye enviiri enzirugavu naawe bateeka ekigere waati mu kisenge kyange n'afuukirawo ki ku mutwe omweru n'enviiri enjeru alina bulawo musambwa nensirika nensaba mu kirooto nennwana nga bwesaba ng'alina akantu bayagala kunfumita wano ku mukono ogwa ddyo kalinanga mpiso neŋŋaana nga bwensaba bwenkute ku luhaani nsaba mu kirooto n'amala n'agenda bannange nalaba omukazi nga wayise ennaku 3 ng'ekyo kirooto kyagaana omukazi nekukyuka embeera mpola n'afuna olubuto lw'omwana omulenzi mba neebase omwana omulenzi omuto gwe yazaala gwe nalekayo owokubiri omulenzi ewumaani mba neebase nga ndoota abantu bakazi bajja bana bali mu mpale za bbulaaka mpale zokka anawulega tebalina mpale zokka ng'abakazi bajja mu nnyumba yali yakalina omukazi nali nzigulawo wenti olugi nfulume nembalaba omukazi ali wali waggulu ku balakoni abatunulidde wansi ng'amugamba tuzze kubeera wano lwaki tomutwala netumutwala watusuubiza dda tukoye okulindirira mutuwe tumutwale omukazi bagamba mugende ngenda bikolako mugende ngenda muleeta ngenda bikolako nga bali bwereere abakazi banne mu nyumba banna simanyi gye bavudde nga bali bwereere naye nga mbalaba n'amaaso gange mu kirooto nempawamuka nenzigala oluggi erweggala olwawa olufulumu genda wabweru genda okulya oluggi lwekubawo wepo nempawamuka mu kirooto bannawe omukazi embeera yeyongera okuba embi mumafoomu natuuka okwegulira tiketi nambuzayo omwezi ogwo okumalako kontrakiti yaabwe nenegulira tiketi nenzira e Uganda nga zimmanyi kyendaba ekiro nekyemmanyi mu mutima gwange naye okumanya omukazi oyo namuleka azadde omukazi oyo okumanya yali balina ebintu byawo bano abantu e Uganda we papa taata we naafa yali mu ddwaliro nga muyi taata we naafa kati omwana ne bankubira essimu omukwano gwange we naleka yawaliranye ng'oppa wa taata wa mukwano gwe wa bosi we yafudde kati mba ndi ewaka neebasa emisana nendoota ekyoto ng'oli aŋŋamba oba butavaayo gwadde ogenda okufa kubanga baali basaddaakayo gwe ne lwakuba wasangibwa tebakusobola abo bantu balina shiriki ow'amaanyi ewumaani nakirabako era nze seeba katulo tumalira ku ttaka ne bakampawamuka kubanga munnange gyendi si waffe kati omuntu awakanira yenna omwana ali mu nsi y'omuwalabu nze sirina kyempakanira oli ne bangamba nti baamukutte oli ne bangamba nti baleese embuzi yamugamba embuzi emwebakeko oli ne bangamba nti baamuleetedde ki ng'ali mu bana abantu sirina kyempakana bana abantu banna ekiri kyasinga n'owa Uganda ate owaabwe w'amaanyi okumanya w'amaanyi olaba amasheeka abo abali e Kampala amasheeka bogamba sheeka gundi balina amajjini bagakima mu bana abantu ne bajja e Uganda ne bakolera abantu n'amajjini geeno olowooza lwaki basheeka abo balina sheeka gundi lwaki bagaanye okujja e Makka oba lwaki bagaanye okujja e Madiina lwaki bagaanye okujja mu zino ezo saddaaka endiga buli kisiibo ky'okusaddaaka baba bazze saddaakira amajjini ago beeyongera amaanyi mulimu nze n'amaka ge mmanyi ng'oli akozesa majjini nga sheeka mulamba naye nga akozesa majjini n'olwekyo ensi eno tugigendamu ate era tugibeeramu ate era sente eno tuginoonya naye
ebinoonyeza mu bugubi. Nze siwakanya muntu ali mu nsi y'Omuwarabu, siwakanya. Biri muganda wange, nze nange wano wendi, otulonde bakama tuganyula